Alhaji Kazibwe Bashiri Mbazira ngono ye pulezidenti wa bannamawulire abeegattira mu kibiina kya UJA abadde amaze ebbanga ng'ali ku ndiri oluvannyuma lw'abasawo okumuzuulamu obutwa mu mubiri era bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi okufuna obujjanjabi obusingawo. Ono bwe yakubye ku matu n'akomezebwawo wano ku butaka. Era wano abatuuze b'e Katanga mu Wandegeya bamutegekedde edduwa okwebaza Katonda olw'okusuuka. Wabula ebyembi poliisi olwawulidde bino neeyungula abasajja baayo abanvu n'abampi okulinnya eggere mu dduwa eno. Abasirikale olutuuse ne bakatema abategesi nga bwe bataagoberedde mateeka era ekiddiridde kuggyawo weema n'obutebe ebibadde bitegekeddwa okutuulwako abagenyi abayite olwo ne balagira abantu balabe eri abaleese. Kino wabula tekisanyudde batuuze era ne batandika okwerya omuguju nga bwe balangira poliisi obunnanfuusi kubanga babategeezaako. Poliisi teyawula okugitegeezaako na kugisaba lukusa. Kuno kusaba bakitegeezezaako okutegeeza ng'erina kukuuma bukuumi bantu. Okusaba Katonda nalwo lutalo. Ekkanisa zeetoolodde wano n'ebitonge byetoolodde wano nga tebabigaana. Poliisi teri wali kinya naapi. Abatuuze babadde bali awo Kazibwe Bashiri n'agoba bumale wakati mu miziro egy'amaanyi. Ono olutuuse n'ayogerako eri abantu be era n'ababuulira ne ku mmimbiri egambibwa okumuweebwa n'ekigendero eky'okumumiza omusu. Obutwa mwebuli mubiri nakati naye mwebuli naye manya amaanyi n'okusasira kwa Katonda kyekibyo ebisingawo obungi obutwa butono era obutwa obwo ne bukosa ekibumba kyange kirimu obutwa. Kazibwe wabula avumiridde poliisi okugaana edduwa ebadde etegekeddwa okumusabira. Kino ekikoleddwa si lwakuba nti nno tetwabategeezezza lwakuba nti emitima gyabwe gijjudde okutya kungi, ebirowoozo byabwe bijjudde obukyayi bungi, obulamu bwabwe bwetooloddwa ekizikiza. Wabula abapoliisi balabyeyo n'anyiinyiitidde n'okwogerako eri abantu be ne bamweŋŋanga okumukuluggusa okumutwala ku poliisi y'e Wandegeya nga wano Kalumanywera waavudde ng'abantu balemesa poliisi. Ekivuddemu poliisi kwe kukuba amasasi ne tiyagasi mu bbanga okubagumbulula era wano bangi babunye emiwabo. Kino kireeseewo obunkenke nga waliwo n'emmotoka ekubiddwa amayinja n'evaamu endabirwamu ng'eyitawo. Wabula okusinziira ku munnamateeka wa Kazibwe Bashiri Asumani Basaalirwa ategeeza ng'abakwate bwe bagguddwako omusango gw'okukuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Kazibwe Bashiri ne banne bakwatiddwa era bagenda kuvunaanwa omusango gw'okukuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Ono wabula yennyamidde olw'embeera omuntu we gy'alimu kubanga akyali mulwadde era ng'abeerawo lwa ddagala. Ekinfulumiza ssaawa zino ŋŋenda kuleeta ddagala kuba n'okumulabako tekikyasoboka. Balinga abakkirizaayo nze nzekka looya, abalala bonna abagezezaako gendayo tebabakkiriza. Abalwanizi b'eddembe ababadde bazze ku poliisi y'e Wandegeya okumulaba bagaaniddwa okuyingira era nga balina nabo bye boogedde. N'emikolo ng'egy'okusabira abantu oba egy'okwebaza ne poliisi egigaana. Kubanga oba osomedde mu Public Management Act terina weegaanira abantu kukuŋŋaana nga bagenda kwebaza oba kusaba. Omulwadde bamusikambudde ne bamuteeka ku kabangali nga balinga oba abatwala emmese. Kakati tuli wano ku poliisi n'okumulaba obulabi batugaanye okumulaba. Musajja wattu ng'akyali mu bulumi obw'ekitalo ne tusaba gavumenti ne tusaba ekikwatako nti abantu ng'abo abalwanira eddembe ly'omuntu owansi, abantu b'omu Katanga n'abalwanirira abannamawulire mu birabye. We buzibidde ng'abakwate bakyakuumirwa ku poliisi e Wandegeya. Mike Mutebi, Devota TV Amasukulumu.